Singa bawala mmwe mwali mumanyi nti ebiseera byamwe ebirungi bya mumaaso, singa mwenna muli mberera. Kingambira omuwala akuliraanye. Naye omuntu agenda n'akuwasanga n'ekyawasiza tekitegerekeka. Ng'ekkubo lyafa dda, binnya byereere. Kibi nnyo obutamanya nti you have a future. Byeŋŋamba neebaza Katonda yampa obuyinza nze nsobola obyogera. Abalala tebaagala byogerako okuba bwe njogera bwe nti wali agenda okutaasibwa alinda ebiseera eby'omu maaso okusinga okuba nga ogenda kufumbirwa ate onoonye ba road constructor bafunzeemu. Wangi mukyaaliyo oba muvuddewo we muli kati sinza bateganyaga nti mberera muwanike emikono wabula kati tegeerera awo oggalirewo awo. Jeremiah 29:11. You must know God. He says that he has good thoughts, good plans about us. Plans to prosper us. If God has a plan to prosper you, why do you steal? Now you get what? Plans of the future that you hope for. N'amaliriza nga yeegaana ebizibu ebitubaako yalina bitutaasa si yabituleetera n'agamba but not of disaster. Ebirowoozo byatulinako si bya bubi. Kati omuntu bw'abeera hopeless nga talina ssuubi lya kumanya Katonda kyava yeegabangula ng'abuuza n'okubuuza nti babadde bagendamu bajjamu mbaawo. Abantu beegeraageranya n'emiti mahogani mivule agandi obadde ompita nfudu y'emmengo